Wana osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo. Asobola tuka ku buwanguzi nkuyuzaayoza ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 omwaka tugulako ennaku ntini nnyo okubeera nga tugumalako. Tukwebaza okubeera nga tutambudde ffenna omwaka guno 2025. Nyina Luswa Luwemba Muhammadi Lord Council addako Kyebando, Kanyanya, Komamboga ne Chikaya kituufu. Akabonero ke radio naye ate esaba kunzi wa NPP National Peasants Party agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Luswa abuuza abantu. Neyanza mukulu MS simanyi oba producer waffe eddoboozi aliwulira bulungi. Aliwulira kubanga leero tukakasa tuzze kwogera bigambo. Tulina okwogera ebigambo. Lunaku lwa bbalaza. It's a fresh Monday, fresh new week. Yeah. Mbalamusizaako yonna gye musinza okubeera nti mutulaba, mutuwuliriza, mutugoberera abali mu US, abali e Canada, abali ku lukalu lw'omuddugavu wano Africa, muri ludda wa South Africa, njogera ekingi MS wakikuba. Abantu babeerako. Kusinzira ku response gye nfuna. MS wakikuba wawanika ebbango. Twagala okubeebaza abasubscribinga. Nze Luwemba Luswa Muhammad, aspiring Lord Councillor, Kawempe North 1. Kawempe North 1 comprises of 4 parish. Among them is Kyebando, Chikaya, Kanyanya and Komamboga. Bengendo okulaba nti nkiikirira ku City Hall 226 231. Tugenda otwogere ebigambo. Kubanga oba toddawo. Nga abwenvaawo siddawo. Toddawo. Wakati ndi mu kwegeyageyamu awo. Bantu bannumba ewaka ab'e Nakaseke eyo. Nakaseke wa? Nakaseke South. South. Ewaluta maguzi. Ewaluta maguzi bade manyi central bade ya kuba ne conflict of interest. Banga 231 lutamaguzi bwagenda kino. Ate bwadda zibamba okoze. Tegeza enzala yo ye bakuzalaawo. Obujjajja buli awo. Kati awo tota. Kubanga nibwa wangula kino katonda ngamutasiza. Kyegiragiramu. Tasola kukomawo. Kyegiragiramu. Ate nono omukyalo omulala avuganya, ono omusajja omulala avuganya Nsereko. Era netasobola kudda kubanga dynamics ziba zikyuse bibiri bidduka ku speed ya yiriyiri. Speed ya 10. Naye twagaliza weekend nungi eyesanyu era ey'emirembe sebo. Njala tutandikire ku nsonga za Mathias. Twaliko wano ne twogera nompa alternative wasobola okuyita okukomawo mu kalulu. Nongamba ina kufukamira wajjajja. Twagenze onako olw'eggulu okuziba nga tufunye ruling okuva mu High Court omulamuzi Simon Peter Kinobe. Yagisiza ku email. Mu bimu be ya sitinze oba be ya kotinze mu ruling ye Kinobe yagambye ekisooka Kinobe yagambye nti unexpired certificate at the time of nomination cannot lead to a legitimate nomination. Yankaga mwemu. Nkaga mwemu. Kuba yadagamba I therefore find that unexpired certificate at the time of nomination cannot lead to a legitimate nomination. Akatundu ba nagamba the petitioner did not possess a valid academic qualification at the time of nomination. See? His nomination was invalid and rightly set aside by the first respondent for the above reasons. First respondent Electoral Commission. D. The first respondent rightly denominated the petitioner. Era ye isi omugondi waffe omulabi waffe ng'agezaako omulamuzi ng'agamba nti mu katundu D ng'agamba nti first respondent rightly mu butuufu oba isi Electoral Commission yakikola mu butuufu okumujja kakonge akatundu 62 awo wali gobe mu kibya. In the end I dismiss the petition. I dismiss this petition. Najigoba. Wasemba nagamba nti pate zonna kakati wano we waina amakulu wano naddala ng'omuntu awabye omusango naddala bino ebyokulonda wano ku what remedies abantu batya nnyo costs kati wano yagambye what remedies are available to the parties. Nkaga mu subsection 27 clause 2
of the Civil Procedure Act provides that a successful party is entitled to costs unless for good cause. Court orders otherwise in Lya Mulemye David versus Anthony General SCCA number 4 of 2013. It was held that it is trite law that the award of costs is in discretion of court. The award of costs must follow the event. Number Nkagamunya. I decline to award the respondent's costs because this petition raised an issue of public importance. Kubanga ensigundi ensi yonna public yonna ebadde erinze ensala yaki ya court ate n'abantu benyini badde bagulinamu interest. And one that has not been tested by our legal juries luno lulimi lunamateeka. Therefore all parties shall bear their costs. So I so order. Buli pate yekolere ku cost zaayo. Kati wano wabakubaawo gundi zino wabakubaawo costs. Kati omuganda waffe Walukaga yabadde akola ki? Alina okuliyirira. Yabadde alina okuliyirira naye ow'ekitiibwa omulamuzi ng'asinziira ku musango guno ogwali amuleeba versus Anthony General gwe gumukoze eki? Aga nti guli public concern. Kakade ekisooka okusinziira ku ruling eno gye tufunye era n'agamba nti dated n'ateekako date n'agamba nti yagiyisiza ku delivered electronically ku mikutu emigatta egya official page gya gundi gya high court. Ekisookera ddala muganda wange MS Mwami Matiya nyimirira wamu ne muganda wange Mathias Walukaga. Nange nyimiriramu naye kubanga akaseera kayitamu kazibu. Eggwanga lino Uganda weewaawo ffe bannabyabufuzi abamu tetwagala kwogera mazima. Ffe abamu baluwemba tugwogera. Politics oba ekifo ky'obubaka bwa parliament, it's a job. Mulimu. That comes with the responsibilities. Era ogusasulwa ekiralu. Muganda Walukaga bw'avaayo n'agamba nti ebyange mbadde nabiteekayo. Yali yabisinga olw'ekigendererwa kino. Ekyokufuna akalimu kano. Era kati olwaleero simanyi abalinaanye Walukaga ngezezaako mukubira ku simu zange takwata ate nga mutuufu nange sola kusinziira ku kyaliko Walukaga tuyimirira wamu naawe. Ensi n'ensi eyimirira wamu naawe. Era tusuubira nti 23 bino byonna nga bivuddewo bagamba nti oba teweeteeseteese naye ndowooza you still have the next 5 years. N'emyaka egiddako Katonda bw'aba kuwadde obulamu okuggyako mpozi nga bagambye nti parliament bagikoze eki bagijjeewo naye ekitali ekyo ate kirala ebifo bingi nnyo bikyaliwo kuba kati wano ebifo ebisigadde Kyero si wano asobola kwesimbawo nedda ekifo ekisigadde waawo Kyero si wano nedda bw'aba akyagadde sigambye nti agende ku Erosi wano quote me well sigambye nti agende ku Erosi wano kati ekifo ekisigaddewo wano bw'aba ayagala okubeera mu active politics the next 5 years oba wano wakati wano wasigaddewo Kyerosi wano bayinza okironda omwaka ogujjawo nga mu gwokusatu awo ekyo kyokka kyekifo kyekisigaddewo. Kadi Lusa osegedde eimu yesi yakuba nti ayagala kufuna position ya byabufuzi kubanga badde meya eimu yabadde ayagala genda mu lukiiko olwo abadde ayina ebibala byasobola onogayo kaakati gwe gwanyuma ekifo ky'Erosi wano gwogamba nti tekirina makulu. In fact ekifo ky'Erosi wano bw'obeera nga obadde okiikirira ekitundu ng'otwala ebbendobendo nga liri fertile ngaluwa abagula ku poloti waliwo abagula nga poloti za tunzi bwe badde okimanyi tekimanyi mbaka wa parliament omubaka wa parliament nga tolina kakiiko kwotuula kategerekeka oli useless toba na makulu otegedde biwuba useless kubanga omubaka wa parliament bwogenda oba osigadde ku musaala ne buno naye kakati omuntu ng'abadde ssentebe ng'alimu ne buddirudiiru bwakola afuna sente nnyingi tulabibwa ssentebe bangi bagagga
kati magezi go Walukagga in brief magezi gempa Walukagga nga siga kujeregerera Walukagga nyoleddwa wamu naawe kati magezi sigomuwa magezi genkuwa mu kaseera nga kano tufulumize ennyumba z'enkyukakyuka ennyimba nga bwe watematema manifesto mu Uganda empya tufulumizeeyo akayimba akoogera ku Uganda empya nga bwegenda okubeera ogitemeteme ministries ndi kati Luwemba bwemba mu waxi Bagonza abeere eri mu justice otutemeretemere nga bwegenda okukola ki okutambula kati 231 bw'anaatuuka tuyingire parliament naawe kubanga 231 kyagala ekigane Walukagga ajja kuba atudde wano nga nze ntudde wano dynamics zinasigala zikyali zezimu because dynamics ensonga politics is dynamics akyuka busobola okuba wano omanyi Katonda yerekereza buli kimu lero tusobola okwogera Luwemba ne simalako myaka 5 kituufu oba Walukagga n'atamalako myaka emeka 5 byonna tubikwase Katonda Katonda n'ekyo kituwa ekyokuyiga nze navaayo mu kamera ine broad daylight nali wano nenkugamba enkoko zange bazimalawo poloti bwange kenayina nentundako bamanerenda benajjajjamu obusente ne tutufuna meeting tiruso osobola mmeka wiki osobola okumpa wiki olina okola ki amabanja bwenga solovinga gakyatambula ne kakati gakyatambula muganda wa era njagala okwebaza bamanerenda bange abalungi njaba kusindikira balungi basajja abo balungi si babi kwa banda bembeera mwendi nga ninga kati Walukagga embeera mwali nagituukamu ko nga akaluuka kukola ki linda ko bamanerenda si babi bano abange nali manyi nti banampisa bubi tunasobola okolagana mujja kukolagana kubanga ova kuba manerenda nembatuuza nembagana nti kati gundi nja tuteeka nga yeetaano wano nteeke nga yeetaano kuba amabanja ge nayina genna agacumulatinga ebiseera ebyo nsuubira gamalirayo mu myaka 2 ate ng'osasula buli wiiki ono bwe mpa mu wiiki eno n'oli ne muwaako wiiki eri n'oli ne muwaako wiiki eri so tujja kutetenganya mpola mpola kati Mathias magezi g'omuwadde gagenda kutandika kuba music wa enkyukakyuka alina kudda music ow'enkyukakyuka kitegeeza yalemererwa okukola kiri kye waŋŋambako Kingsa tomulaba Kingsa naye bagamba ajja busiro anytime talina mpapula edda Kingsa azirina naye tasobola kugenda mu byabufuzi music afuna kiralu asinga kubanga tuba Kingsa atava ku nnyonyi bw'oba oli awo abadde America abadde UK abadde gundi abadde luddawa abadde eno abadde eri kitegedde Kingsa music gwakuba n'ebivulu byakuba tebimanyi kifo ky'ababaka bwa parliament kati eri solution y'okutula ewa jjajja Walukagga yandiba yagaano gikolako Walukagga yakoze ekyamagero Walukagga yakoze ekyamagero nanti badde batandise okwogera omulaba ku ballot mukakase nti yagenze n'atuula yaganye okulaba nedda oba bamusibidde kikookolo bano ne kino bejjukira nati kino bakyali ku probation bakyamugezesa tanaba kubeera fulu mulamuzi kati wano wano kye yakoze olwedde kati ali confirmed nanti andi era basalasala misango sango bwati probation oba mugezesa balabe osobola omulamuzi asala abazimano kati kino kye yakoze olwaleero ani alonda abalamuzi who appoints judges President Museveni Justice Kinobe is a royal cadre. Era is a cadre. Yete waliwo kubusabusa. Kati Walukagga abadde asubira ofuna favor. But ngojeko ekyo kyokuba cadre. Walukagga abadde ayina defense yonna. Siri munamateeka nawe toli munamateeka naye abadde ayinawo defense yonna. Kaakati omanyi ebintu bino ebya Walukagga bw'ovaayo n'obyogerako rightly. Mu mazima bwabyo. Abantu they go against you. Omuntu ne bw'aba amanyi ekituufu era akukomerera emisumaali nti gundi weegatta ne muka gundi oli ageza kugamba nti nedda okonjera okola otya no right free Walukagga bwe yafuna gundi eyo yali emuyamba genda wali era bwe yandigaseeyo a 1 year certificate it will be equivalent to
to senior 6 senior 6 ne bwe yandigaseeyo diploma ey'emyaka emeka ey'emyaka ebiri yandibadde equivalent to senior ne ey'omukaaga kakati by that gundi bwe yagendera ate diguli asome diguli ey'emyaka 3 nga teyakola ki otegedde ebbanga lya nomination lyali temuzikola ki terimusobozesa oba ekirala yandibadde afunayo provisional results ez'oku university gy'asomera university n'eraga nti kaakati Walukaga ayinze bulinzi kutikkirwa naye zino ze results ze zikola ki ne bazigira ekyo kirikkirizibwa ne bastampinga ne bastampinga nti asoma results z'emyaka ebiri zezimu agenda kutikkirwa tutikkira every after 2 years naye ye yamala alinze bulinzi kukola ki mu bufunze Walukaga talina alabayi emutaasa abadde talina alabayi emutaasa mu kooti ate yagwa mugundi mu reesi nga mulimu abasajja bannamateeka ye waalaba omuwaatwa alaba wetulinagamba awo akufiirako okitegedde era kakati olwaleero ffe nga bannankyukakyuka gundi gye tulina option gye tetulina eryemu abo Magoola Magoola option yammwe awo era Magoola wano mu nnaku zino Magoola bagenda mu endoosinga aba NUP I don't speak for NUP but Luli yavayo n'abyogera tugenda mu endoosinga yes Luli yavayo n'abyogera NUP teyenene kimu kyeyogera yenedda ya papa nze mmanya gye mmanyi baganda bange abo tebetaaga basookayo betaaga breakinga bobe betaaga breakinga kati ye Magoola kye yakola yasookayo kikyamu ekyo kiba kikyamu mutuufu kye yakola mu ngeri ye naye bali bo baagala okulaba nti bebenkomeredde gwe noddako kakati amawulire nze ng'omuntu era kati Magoola amasimu gamutta okuva eri ku kitebe ate nga bagamba independent si waabwe ate kakati yene egundi bawanikana ewa Bukoto Central wa Jamiru Kivumbi yatwala bawanitamu yali kuki but ekibiina tetiga bajja kujja n'ebifaananyi bajja kujja naki abo si baffe oli ne bw'obeera ng'obadde omaze nominatinga oli ng'akusooseeyo ekitu kikuggyako nti onominatingidde ku independent kati nga nze Ssaabakunzi w'NPP oli ku independent ndi ku independent naye nze ki nzi Ssaabakunzi olimba nnyo ekigedde akakiiko k'ebyokulonda kankola bubi nnyo era senga nagenda mu kuwaaba mu kooti nze ssente z'omuwomusolo nziwa ekitiibwa kandibadde kandiyirira naye nagamba ssente z'omuwomusolo bakadde baffe abagula omunnyo ogw'ebbeeyi sukaali w'ebbeeyi sijja ziringiriza kazikole amakubo yoyo Luwemba kitegeera Walukaga ali mu mbeera ki kati mu kuteeberezebwako kuba wangamba Luli yakozza asigazza mu tuko ogulwawo kati olwaleero eggulo yadde mu mise Lubaga nga bali mumusabira n'okusabira ba NUP abalala Walukaga munagondi nnyo mukatuliki nnyo sapule temuva mu bulago era mmanyi nti musajja mukkiriza Walukaga agume kubanga bw'ofiirwa tosula ku malaalo Luwemba naye waguma ekiyinza okuza Walukaga engulu ye music kubanga music mutima gwaki asoteekayo ku kivvulu n'akuŋŋaanya abantu aliwa waalu Walukaga asobola okukuŋŋaanya abantu era kati wano wetwogerera principal ayinza okuba agenda muwa kolabo principal mwekolabo wano wetujja wano tobeera surprise nnyo okulaba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ojjukira gundi eri gye yakuba nga tugenda mu kulonda bannayuganda mbajjukiza nga ennaku z'omwezi 13 tugende bannayuganda tulonde kati gwe tiikinga okitegedde kati this time round ayinza bayinza okukabeeramu ne Walukaga bayinza okukabeeramu abantu bana oba babiri King Saha Nubianiri Oweekitiibwa President Bobi Wine ne Walukaga okitegedde kati awo amala okkamukira bw'ati ayongere omuwa gundi y'omwoyo abeere mu bantu mpolampola naye abantu beekwasiza nnyo Segona Segona tayagaliza Segona gyeyo omwana Segona ebyobufuzi bwe biba ffe wano muganda waffe yali akyali wano omwagakani ng'alwana n'obulamu nga muganda waffe Nalukola atiye yonna ebyo tebabyerabira ng'alaga nti ye talina buzibu bwonna yeetaaga kintu
Ekitegeedde kati waliwo abazze ku gundi ku side ya gundi ya Sseggona nga bagamba don't waste our time Walukagga lwaki teweetegeka nga bo buli babadde bamuwagira kati bamumalira budde. Aha, politics bagenda n'ekigenda politics tutambula na events eziriwo kino nekigenda ate bannayuganda beerabira but Sseggona alina chance yonna ejjayo akalulwako ewa Sseggona mu Busiro East akalulwako kali wakati wa Sseggona na Magoola kali wakati wa Sseggona na Magoola yes olowooza abantu sebakambuwadde nnyo tebalina obusungu bungi ku Sseggona engeri gyajjayo Walukagga no abantu balina obusungu naye kiri tekijjawo nti oli incumbent ayinamuko kumanyiga ettooke no mba kumanyiga ettooke aba ne upper hand kwatandikira baluswa nti kitegedde ate kirala net center akolaki azina abantu bano ate n'amapesa walina oganyigira amanyiwo abantu bano abalonzi bazibu nnyo abalonzi muli bazibu nnyo naawe otandise bagamba bwotyo abalonzi bazibu omulonzi alekawo oluswa gw'amanyi obulungi gwe balya n'ekikomando agenda okukkirira mu kabbuli agenda okubeera nti ensiri zimuluma ng'ali ku lumbe abaddewo naawe ebbanga ddene n'atakuwa kalulu nze nga navuga mirambo naye abalonzi baŋŋamba nti bino si bya mirambo kati gwe baateekayo linda gwe baateekayo ddala yakaleeta bbiru mmeka ntayina tebalye abalonzi beebo era nze ne bwe batampa si ba surprised beebo yeyo nature yaabwe bwe butonde bwabwe be balonzi si balungi kusiisiriza si balungi kusiisiriza abalonzi tutegeera kye baagala abalonzi ne bw'oba obaluddemu emyaka 10 kitegedde kati bagamba ono abadde tatukoledde ono gwe baleese mulese tumutegeera luswa tujja kuwa biki yonna gy'otambulira luswa tumaze ogenda otuuka mu bokisi nga temuli nogamba bakabye kiro bakabye bukya bamaliriza nga bakamutaddemu so abalonzi mutunuulire omuntu ategeera ebizibu byammwe omuntu alireetinga nammwe mubeera naye kati omanye emirundi gye naakaziika ggwe mu constituency mpira olina kubira simu ngambe wasizo mulumbe mpira gijjo giweddeko uno kayunga uno bugerere uyo mukono uyo masaka nebyo abalonzi tebabibala abalonzi mutujjukirengako mujjukire emirundi emeka gye tuziise mujjukire emirundi emeka gye tugogodde emyala mujjukire emirundi emeka gye tubalwaniridde tubadde nga mu kamera wano nga tubanja President Museveni tumubanja service delivery ebikoleddwa mu Kawempe byonna enguudo ezo zemulaba muganda nge Segirinya avangayo lwatu n'abagamba ebikoleddwa gabadde maanyi gaffe Segirinya bwe yeeyalanga nga nze ndi ku kamera nabeeranga ku kamera wuuyo edduka batukubye tiyagaasi naye olwaleero oyita mu Kawempe enguudo ezimu zikoze eki zikoleddwa maanyi gaffe naye tebabye appreciating ebiina by'abakyala bibadde empowered maanyi gaffe ne kati kikujjaku ki to appreciate Luwemba akafunga kano Luwemba compensate ni Luwemba gane ku stewo myaka 5 ate sigenze kugenda ku stewo kusiika binyeebwa ogenze kwogera bigambo Luwemba yingira stewo kwate obwa speaker Kyebando Kikaya Kayanya Komamboga ebitundu ebyo byeggumire bimanye tulina speaker waffe Ozegede emirimu ku stewola babadde bali balagali kulutinga oli bali kulutinga baana baabwe babajambalala babajja be bawaddiru Luwemba ngo ntadde mu stewola abaana beekanyanya temuyina mirimu abaana b'ekikaya temuyina mirimu abavubuka naye babitegeera tebabitegeera bo bamala galonda
kumutendera gwa local government obadde olonda nze Luwemba ate mutendera gwa local government onolonda omuntu anakukolera kubanga obuweereza busokera ku local government seged so bannakyebando Kikaaya Kanyanya Koma Mboga guno gwe mulundi gwange gusembyeyo kubeegayirira weewaawo ekifo nkyetaaga nenze nkoye ng'okujjanga ddo tuddo ne munsuubiza nti Luwemba tuli naawe nga teri nakulu wabadde muddo tuddo nakulaye ku mawulire ge NTV nabadde muddo tuddo ng'era abantu bawagabuwazi negamba Luwemba okayina okakola ki okalina ndowooza abantu bakutegeera bulungi wala atamanyi Luwemba mu tewali atamanyi baba banyimye bunyimi kalulu tewali atamanyi ate ekirungi kyammwe nti kagenda kulondebwa afuta bbugumu ly'abaka ba parliament ne president nga liwedde kitege tewali atamanyi nedda walukaga akyalinayo chance togamba nti kifo weekiri ekiro si wano bw'aba akyagadde abadde ayagala obubaka bwa parliament nga nobwa meya tebiriiko ebyo tiabadde ayagala obubaka bwa parliament kati Luwemba nkugambye nali ku kifo ky'ababaka ba parliament ndi ku 5 era ekyanteeseza ku 5 wano the next 5 years nkolekitinge kati gulaki wagenda kubwa kyamaneresuwa nedda nkolekitinga nti wano kyekyaliwo waliwo opportunity kati wano bamugyeko opportunity esigadde egi netusofuna by election NUP esomufrontinga wonna n'awangula oyo omusajja kumufrontinga wonna oba ku LC5 chairperson togamba wonna bamutwala Arua Arua nzo kajjayo takajjayo Arua kanaawo si wonna wano mu central wano asoloka wangula wano mu central asobola ate era wano wetujja wano wano emyaka ebiri egisooka waliwo by election nyingi nina kyenalabye wano nga omulamuzi agamba nti bakizuula nti ono yakola test eyo yaliwe emutwala ku university okusoma so teyali qualification emukkiriza kwesimbawo kubanga omusajja alina yatuwadde page 35 zokka ziri 35 page ziri 35 ze yatuwadde mu kunnyonnyola abantu b'Ebusiro ndowooza kati bamaze dde okunnyogoga muganda wange nedda abantu beerabiramu kubanga baadde bagamba nti ffe ne bwonakuteseko tetujja kulonda wadde walukaga avuddeyo wakeko tetujja kulonda ku olwo olunaku nga balaga bali ne waalo andi era nsegona wamulabye amaliridde vidiyo tewagiraba yagamba nti ye abadde azze kunzijjako mu bulungi mu bubi nti mu bulungi politics bw'aba ate bannayuganda mulina okuyiga politics wa Uganda wano wa fitina si wakwagaliza wa fitina ensonga Kisegenya asobola okulwala omuyayi n'awanika ebipande mu constituency waabalira ate asobola n'obiteeka wenyini we bakuyisa nga bakola mu ddwaliro wenyini wakola ki waabalira so politics vaumpito kyobola bamuyita vaumpito NUP already maze losing seat esooka ku siti zaayo zebadde nazo kati NUP bwe ziba sente za iPod ezo zote zibala eruzinze miliyoni 5 kubanga ne baba bawagidde Magoola n'ayingira parliament kituufu tezibalibwa kwa iPod kyekizibu ekyo ne NUP ekola vetting ddala ekola due diligence ekola vetting naye akakiiko bakayitamu nnyo masanyaze ga free phase kitegeeza tekakola byankomeredde free phase segedde kubanga kyengezako okugamba nti lwaki otwala ono wa aptitude test n'oleka abalina diguli zaabwe oba ne diploma ezijjudde anti kakati yagalwa kadi bagigaba mu love na bukyayi yayagalwa so gwe bali baagala oba alina oba talina nalaba kanso Lubongo yange agamba nti certificate gy'alina Walukaga emukkiriza okwesimbawo ebyo abyogera futa nga bamugjeyo press conference eyaddira adda mu budde mu kabanga katini nnyo kuba bamugjeyo ku makya emisana ne babeera ne pressa ng'agamba nti certificate eno ya IUIU era National Council for Education nayo yagistampingako kati kitegeeza nti ono akkirizibwa okwesimbawo no
Kaakati era navayo nenkugamba nenkugamba MWS n'abatulaba bannayuganda lwaki tujja wano bannayuganda tubabuulire maki mazima amazima bannamateeka tubeesigamako nnyo naye teri bakyasinze kuba balyake nga bannamateeka na bannanvuzi nga bannamateeka ekyo bannansonyiwa munnamateeka y'omuntu amanyi ekituufu namanyi nti omusango temugujjayo nasigala ng'akuwalaawala n'agamba wano nti muganda waffe Nalukoola n'abalala bageyningako politiko ki capital omusango guliko kamera ate jukira tebakkirizibwa kweranga kati awo nabo bebeerangira osegedde nti omusango gugowinze public guliko public interest buli munnayuganda agutunuulidde kakati omuntu yenna okulipira tulayo bangi nnyo abakoze eki ne bw'aba nga tomuwe sente n'agamba nti anze kankole pro bono wakaŋŋende alumba kubanga guliko kamera angenda kukolerako bwereere ye ne bw'aba akiraba ne bw'anadda mu nju ye naye bakanaga talina waayita era bw'afeesinga kamera agamba ku mulundi guno kiraya nti waffe ajjayo kusinza ku bye tutaddeyo obujulizo naye nga yakimanyi nti tewali waayita katubadde n'embeera ey'okuba abaasoma abateeketeeke abayivu olwaleero bali mu kujjayo bantu lwa bitabo ate nga ne Walukaga nyini mu kunoonya Katonda mulabanga agamba abaasoma ennyo baabayamba ki wabaddewo ayasoma abayambye ki mu myaka gy'abaddewo ensonga eno waliwo enjawulo wakati w'okusoma n'okusoma ennyo okusoma kitegeeza you qualify wano kukyetaagisa nti senior ya mukaga gye wano they don't need degree okwerumba ka they need senior 6 or its equivalent ashagade kati wano Walukaga wabadde alina okukola ki okuyita onfunye nkufuna yali akuba bali baasoma ennyo ba professor balina zi masters balina zi degree tebalina kye bakola ki very many in parliament tebalina kye bakola parliament erina excuse me ina abaka 5 mu abiri mu mwenda naye ku babaka 5 mu oli atuuka butuusi nga asaininga ndinze wendi nga yafuluma ng'agenda yeepiica agenda yeekolera ebibye ng'agenda yeepiica nga sente zijja ng'agenda ku restaurant ng'atwala bugundi babeera ku mazzi babeera ku ki nga yakola ebibye kati bwe Walukaga be yali akola ki be yali ayogerako there are many babaka ba parliament betulabako abatonotono the likes of Ssemujju Nganda nga bagiwinga ensonga batini era nene yokugamba muve ku polling station Kantuntu mulaba Ssemujju yalwana nayo yekaba mwebali bamafaya simpuga mwebali oba mwagalo bato mwagala bannandala mwebali boogera oyitegedde bano abasigadde bakola bukozi bwe bati season nejjeeyo ebyobufuzi n'atimba munamugamba ali ku kituufu ali ku naye nga is doing nothing in parliament just kulya sente zaffe abasigadde nga tubalaba mu nkuubo ku bimeeza ngono weewuwo nga tubalaba ku bimeeza atumirako bantu babakasa ng'ombe gundi nkoze nti gundi nkutumidde kakati oluguudo lweri balulangira ku TV bakulubita nawe tugenda lukolako kasa ng'ombe nabali ne meeting yawo olwadda nayogedde namwe floor ya parliament mu parliament yawo saafuna budde butuukawo abantu tebansindikayo mu parliament naye baba kunsindikayo matters of national importance parliament webetandika gye tusooka nayo kulwekinga ensonga eziri mu kitundu kyo amataba gakubya abantu kasasiro Madam Speaker, I want to thank you for this opportunity. I want to raise a concern of ekkubo lyegundi ne gundi ekirungi ndi minister ali wano era minister naddamu mangu I demand a response from the Minister of Works, the Honorable Katumba Wamala. N'otuula minister nayimirira. The Minister w'ebyensimbi naye waali Kashayija atubuulire. Kwene ensonga. Sente zaasindikibwa eri bweziri he responds. Naye tewali bannayuganda bannaye muli ku ki? Musindika y'amanyi okuvuma. Avaawo ng'agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni eno tuginenya. Tuginenya era eyina ebirungi byekoze nkino nakibagamba
government ya mwami Museveni simuwagira naye birungi byekoze eki webiri eddembe alituwadde weewaawo eddembe lyatuwadde mulimu ebyetaaga okutereeza drone eziwamba abantu ziveewo zaaki omuntu nga bamukutte amala essaawa zibaana mu meka 48 atwalibwe mu kooti bw'aba ayina ki bw'aba ayina omusango ebintu byetaaga okutereeza mu ebiki tugende ku nfuga ey'amateeka rule of law ffe baluwemba gye twagala ndabeddemu tewandise rule of law versus rule of man okitegedde kati wano we tukola ki naye gwe olwaleero bwoddira omubaka wo wa paalamenti kyovala alutamaguzi agamba nti omubaka wa paalamenti afaanana ekitundu kye ne lutamaguzi kennyini afaanana abantu baawa kubanga the people of Nakaseke mwe mukola choice okulonda nti musindiseyo ani musindiseyo lutamaguzi ku matters of national importance how many times has he been on the floor of parliament arguing matters of national importance abeda mu lukuubo yewa lukuubo naye omubaka bamuyise kushoye gundi kushoye no tetukwagala kushoze era bwamaliza nasoma enamba y'essimu be bagobaganya ku ttaka tetukwagala kushoze gundi tukwagala wali ku floor ya parliament at least olwanenga bwaba speaker takulabye olwane kamera zikulage ng'olwano ina kyoyagala okukola ki okuyisaawo newadde nokolola these people are doing nothing in parliament in fact nze omu kubaagala yenayina aleeta ekiteeso parliament ekendeezebwe yeetaaga kende oba luwemba n'abaayo oba tubeeyo oba siibe yekendeezebwe sente zino ez'omuwi w'omusolo ezibadde ziweebwa ababaka ba parliament ng'obadde okimanyi nti parliament bwekendeera bwekendera okuva ku babaka 5 ne mubamu ababaka 2 sente ziba mmeka ezi z'ababaka 3 mpitirivu calculate tuba mu buwumbi busobola okulemba senga obuwumbi obwo bukendeezebwa ne butaba luguudo lwokka ne tugamba nti facility yeegundi tuzimbye eddwaliro olunaku olwaleero bwe tuba ne ICU beds mu ggwanga lyonna ne tugamba nti ziri 2 mu ggwanga lyonna bwe tukendeeza ababaka ba parliament ne tugamba nti ICU beds zeeyongereko zibeere 2 are we progressing or not? progressinga mu byobulamu health wise tuba tuprogressinga mu Uganda tukyalinayo ebitundu ng'omulimi bw'alima ebirime alwana okutuusa ebirime agenda obituusa wano nga bifudde oluusi nga bisaze ebbeeyi bwe kiri kubanga enkuba etonnya erimu ababaka 5 plus ddala bakola ki 529 bakola ki gye bali mu parliament bakola ki balya ssente naye kakati gwe omulonzi nga tonnagamba nti gundi ddala omubaka wo bw'olireetinga ebbanga lyabadde mu paalamenti bago kiryaleese matters of national importance ku kitundu kyo oba constituency eyo kiki kya raisins ekibaluma ng'oggyeko ebyokuraisinga matters of national importance ku TV oba radio tugamba wali ku fula ya parliament nga house yonna ejjudde bw'olonda omubaka wa parliament abawa ggwanga Uganda lyonna weewaawo abaakiikirira kitundu kyo kati nganze bwe ngenda okuste hall mba wa Kampala yonna wa ggwanga lyonna kuba buli munnayuganda gwera Kampala bwe kiri Kampala buli mujagala bagenda kunenyaffe baluwemba bagenda okuba ku miki gamba ekibuga kiringa ekitalina bakulembeze bw'otunulamu ddala gw'ogenda okulonda ku bwalo di kansala yali yeetabye mu debate ki ng'olaba ensonga zayogerako za busimba tewali awo luwemba nze ndiwo yes awo luwemba yasobolawo awo luwemba nze ndiwo bwe twogera ku petitions ze tutaddeyo nga tulwanirira munnayuganda wano mu kibuga Kampala luwemba nze ndiwo petition yaffe bagikuba ekkuuli bagisimbire ekkuuli eriwa yonna twateekayo petition ku nsonga z'omwala guno gwonna kivuga ani agisimbire tusaba abayimirize ya Miss Kigundu tulabe tuliviewinga eddala yayita mitendera kubanze nagamba nti okuwa investor Miss Kigundu omwala sikirinaako buzibu kasiteba nga nkulaakulana n'emitendera emituufu nga gyayitiddwamu nene bagisimbire ekkuuli
mwagiteekawa ku mukesisi twagiteekayo baagana okola response eyo baagana okola response okitegeera so bannakawempe mufunye omukisa mukyaguyina Luwemba ndi ku road council bwe mutagukozesa abala bangi nnyo bajja gukozesa ate bwe nnyendera parliament oba nenyingira sitewolo nga simwe munyingiza temunkabirira tosobola yingira sitewolo nga sibe bakuyingiza be balina okuyingiza omukisa weeguli tugukozesa omwana owammwe nawe ogambe nti oyo gwosobola okujjula emmere n'ojjula emmere ono mwana wa neighbor ono wo n'osooka owa neighbor osooka wuwo Luwemba nze ndi muleese omwana owammwe abasigadde abalala bulida bo sibaawo sibaawo bamasikaledda bajja buzzi bamasikaledda kitegeeza abasooka okugamba nti luusa wali osaana bwa road council baali batuufu bali pampalika ku kyobaka bwa parliament ekyogenda ku bubaka bwa parliament mu kusooka wali ekyobubaka bwa parliament I was fit for that job ebyobufuzi nebyali banne bikutwala mu nnaku ezo press conference family egambye nti bannange ono yewaffe neŋŋamba eno family erabika temanyi kakati bamala okugira ate the same people ne bafuna abakyala naga nti hard disk yino ebiwandiiko tubikuwa that is politics atategeera politics kazannyo it's a game full of rubbish mwazanya politics baba baatuka ne bagala Luwemba Lukaaga yalukutte kakati gwe Munnayuganda ali eyo yalunonye ku hoteli bwe bagamba define politics politics is defined as ekintu ekiri awo kitategeerekeka mulimu ebirungi n'ebibi art and science of managing society the art and science of managing society era kyova olaba nti omuntu yenna ajja mu byobufuzi olina okubaako ne political science olina okubaako ne sociology the art of managing society olina okubeera ng'oli mukalabakalaba okumanaging society Ejaged wasate bamuna abagezi abakusingako mubamu abaki abagezi babu kakati wano political science kikuyambeko Ejaged so kati politics muzibu nnyo kati walukaga bwatyo wamufulumiza ate kati olaba nti walukaganza obutadda ku political scene ya Uganda ayagenze kubanga politics dynamics ngabo wakyogedde tutukanga bubonde kyali ku scene akyuka abanga tebali mu bitabu bituufu Uganda kati ngabo olaba bwe tulaga abasajja kati bagifudde dynasty subulukira nje kumacha ne bagamba nti parliament tugijjeewo ebadde tulira omusimbi mungi kakati parliament tugijjeewo gomanya abasinga okwekanga banna byabufuzi fe tufuliweringa mu bantu bekalakase mwekalakase bannange batujjako parliament kumbe babajjako mulyo babajjako mulyo tewali kyamaanyi kitegeera so mwami emwesi n'abatulaba ebyobufuzi bwe biri kazannyo ebyobufuzi olwaleero ate tetuba na permanent enemy era tuba na permanent friend ekyo tekiriiyo leero gundi kibaawo enkya gundi nekigira luli nekigaana ntutambuza kitegeeza gwe wabasonyiwa abantu bo bonna abakomerera mu kalulu kano kewalimu aka election by the way nze muntu era ne yasinga okunkomerera ennyera nakati tulya ku kimu nani yasinga okukomerera tukola nabo wa baliwa bakomererako bano basajja bange basajja kubanga mu nsi y'akantu ke tuyita akantu aliko amafuta g'okola kituufu kulandira kufunira views sibanenya era sabanenya ekintu wakitegeera kitambula mwali ku mulimu mubala yekiwa wawe kitambulira wawe tuyinza okukola bweti era basajja bange era nabagamba bannange bino ebyegundi biwedde yagutugo kyale kirina buzibu era gundi bankyaza bakola bwe bwotategeera society tojja kumalako namukasa aliwe yakomerera abaninga namukasa ngakomerera she's my good friend wakimanya mbuna ali ku mulimu embera yeyo namusanga nga ku radio 4 namusanga nga gundi nga bali ne gundi nemmoze Megatron nga bakola yemoze kyekiro ne tukola tutya that is the society
Oh, ekintu kati wategeera dynamics z'abantu. Aha. Kakati gwe. Mu byobufuzi bw'oba tokkiriza kwogerako ekituufu. The moment you come into the public domain mu space nga muli otegedde Luwemba bwenkere nja ku makya n'empasa namukadde okera bukezi mwami MS nuga Luwemba oba yagudde ddalo Luwemba yakoze bwati Luwemba ebyo bye biki buli wobeera ng'ozze ku peak balina okwogerako otegedde balina okukola ki kiro kyaga nti bw'obyobufuzi onokkiriza ne bakupepeta munnabyabufuzi nga tonnatuuka mu nsi eno gye tulimu ey'amawulire amawulire bwe gabanga gasobola okukukootinga nga gakuwa tagline naga nti Luswa Luwemba okusinziira ku ssaabakunzi w'ekibiina Luswa Luwemba you are someone mu society. Then bw'obeereyo munnabyabufuzi ng'okyerimbalimba nga tagline togifuna you are a nobody. Tolaba waliwo yatugamba nti ebodo bana banasala emisango batunulira ba witness abazze mu kooti. Basooka ne banoonyereza ku witness oyo abaddewa bali bamukootinzeko mawulire gonna ayagala funa relevance mu musango guno kati kubasinzira nabo kola ki gwe bw'obeereyo you are a nobody. Mwami Gashumba yakyogerako n'agamba nti bw'oba otuuka ku mukolo nina omukolo we nabadde kuziiko okusembyeyo nentuuka butuusi nayimiridde ndowooza sekendi zabadde nga 3 omusajja nandaba nakuberawo akatebe awumanya nti ovudde mu lubu Katonda akusoomoosezza abantu ne bakutegeera ne bw'oba tonnafuna woofiisi yonna naye capital yokukumanya omazo gifuna that social capital ogikoze eki kati ogenda kuyiya saagala munnabyabufuzi ali eyo oba comedian oba waaki weerimbe bw'oba okyatuuka ku mukolo n'oyimirira nga terina omwakunyega nti mwami gundi tuulako wano olimba bw'oba nga bakyakusitula mu katebe obadde otudde Luwemba nga nkajjadde bagamba katebe kasitukemu ka father then you're nobody. Kale luso ogenda sibula abantu b'ekikaaya Koma Mboga Kanyanya ne Kyebando abantu baffe emirukeena Kyebando Kikaaya Kanyanya ne Koma Mboga ebituluma bingi ebitunyigiriza bingi omuli ebizibu by'emyala omuli ebbula ly'emirimu ebibiina by'abakyala ebyobwegasi emisolo emiyitirivu ennyo property rates zifuuse property rates twetaaga okuzikwatako. Bwe ngenda ku sitowolo mba sigenda kwebika blanketi yakyo yambere mu comfort zone tugenda kulwana tugenda kwogera bigambo ate ebigambo ebigenda okuvaamu ensonga ebigambo ebigenda okukugasa ebigambo ebigenda okugasa omwana we ebigambo ebigenda okukulaakulanya ebyenjigiriza ebina ebyobwegasi aba boda waliwo plan ey'okubafulumya ekibuga Luwemba ngenda kuba musaale nnyo okulaba nti mbayirawo omubiri ndi mwana wammwe buli mulimu egisinga obungi gikozeeko n'olw'ensonga eyo totunula walala wonna tokyamuukirira mukyayina opportunity temukyamuukirira Luwemba wendi 2026 kabonero kange ka radio ng'ennaku z'omwezi nga 22 temutunula walala wonna ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ennamba yange y'essimu eri 0700591588 mwebale nnyo mwebalire ddala wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba waliwo omuntu alina tendensi okukomentinga nti Luwemba asomye nnyo speed enamba yagiddemu osobola okuzaayo akatambi emabega n'okawuliriza n'ofuna ennamba ya Luwemba n'omulala yenna wonna obadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaliro tugenda kukoma wano tutandikire awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera.